Mbadde ne Museveni emyaka kati aga omutegeera ana buli kiisi yenna gwe yeekengera aba alina okumuteeka ebbali era azaanoonya naye nga emabega we eriyo ekintu eki Buganda agikuba atya ekigwo kyekyo kati noono ayagala kutubba agira mu kulongoosa tegeri nti ate Museveni agudde eddalu bino byayogerako si bya bannayuganda aba ambuulire mu Uganda muno gwanga kyeri asaako omukono nga sigintole ku ndagaano y'olwenda gwe mubuuze nti jjajjaawo ani yateesa ku ttaka eryo ly'oyagala jjajjaawo talina ndagaano ku ndagaano yaffe ey'olwenda era gwe kisubye okuba wano naawe kabaka ombuuza nti ovaawa timba busoga ndaga ku ndagaano eteekawo ettaka gye walinamu steeke kyensalirirwako wakati wa muganda wange muto wange Mayanja ne mwanyinaze n'abakooba omulimu gwe babuwadde it is a suicidal war gye muli n'eri famire zammwe okujjako nga babagetuma bwetuumi atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nate tuze tugenda kubanga tuwayamu nga bwe twalagaana nti tujja kujjanga tukubaganye ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa tuli Luweero neegatiddwako Haji Abdul Nadduli gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe ebintu nga bwabiraba okutwaliza wamu. Ensonga nno olunaku olwaleero gye tujja okubanga tusimbako ennyo essira y'ensonga ya Mailoland. Mailoland mu ggwanga lyattu Uganda efuuse ensonga oluvannyuma Pulezidenti Yoweri Museveni okuvaayo n'agamba nti walabika weetaaga okubaawo enkyukakyuka mu land tenure ate nga tukimanyi nti ezimu ku nkola nsonga ya Mailoland. So bannayuganda bangi batandise okuvaayo beebuuza kiki Pulezidenti ky'ayagala. Ssaabasajja yevuddeko naye twamulaba yavaayo n'agamba nti Mailoland si bwe buzibu mu ggwanga lyattu, si ye yekka jjajja w'Obusiraamu naye yavaayo era n'agamba nti nedda Mailoland si yeevuddeko obuzibu bwe tulaba ku ttaka lyaffe mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu Buganda. N'ekinkola bulungi ndi ne Haji Abdul Nadduli ate nga Haji okyali mu w'amagezi eri omukulembeze ku nsonga za Buganda. Yes. Ndi senior president advisor wonna as a whole. Kwegamba owa president amagezi ku byonna mu ggwanga. Nsanyusa okulaba Haji. Nange bwentyo. Njagala bannayuganda obambulizeeko abatulaba essaawa eno. Bannayuganda bannange mbalamusizza nnyo nnyini ddala enkya ya leero mutabani wange ono kisubibwako edde era n'atuukiriza n'atabanga taata we gwakkiririza mbu yagamba Yesu yagamba nti ŋŋenda naye ng'akataayi tekannasala lujja mirundi 3 nja kubanga ndi wano akati emyaka 2021 talabikanga naye bwe yalaganye nti 2 ziragenda okuluma nga ndi mu lujjalo era gwe tuli naye nga tuwaya mwebazaala nebaza ne institution nammwe abagitunuulidde era abagikozesa nembeebaza okubeera abagumiikiriza kubanga amawooteri gye gakoma okuba amangi ne gundi access y'okufuna emmere okulya gyekoma entambula gyekoma okubanga ebidduka bingi n'okutambula kw'abantu gye kukoma okwanguwa. Kale n'oluli nali n'abalala kakati ndina wano ate n'olwaleero bw'anaaba agenda nyinawo be ngenda okwaniriza kyekibaleeta ensonga eggwanga lyonna lye bayogerako tebayogera ku bbanga bayogera ku ttaka ttaka. Kale nno n'olwekyo obanga ly'ettaka ate toyinaako wofunira guts ti lino ggwanga lyange nga toyinaako nakasiteeke konna kolaga kubanga ono wetutudde nyinawo ekyapa kyawo naye singa wamatukawo omulala najja laga nti ettaka lyalya jjajjange yalifuna mu akagwana ekyapa ekyange ekyensanvu kiba kinaabuuse olaba tuvaawo kaakati nekyo kigendo bagenda otufuula obenga buli wootudde otuddewo temporarire toyinaawo bwannannyini
bwe bagamba nti kino tujja kusala bwe bati agala musooke mumenye ennyumba bye tukola bitambule nga bwe babalirira nga omumasinale bapangisiza obupangisa Haji njala tutandikire ku nsonga eyo yennyini era yetuleese ensonga y'ettaka. Mailo land erina obukyamu bwonna yeviiriddeko bannayuganda okubanga balaajana ku bibanja byabwe ne ku ttaka lyabwe kwe bali. Kaakati enkola y'ettaka kisinziira ku buwangwa. Obuwangwa n'ennono bwe bukola obwannannyini bw'ettaka. Era bagaba abazungu bagaba ettaka tebagabanga ttaka. Bwe bagaba ettaka ekyabagaana okuligaba enkola ki? Lwaki tebaligaba Busoga? Baligaba mu Buganda. Baligaba mu Buganda. Lwaki tebaligaba Lango? Kitegeeza tebagaba. Bali tebagaba. Ettaka wano obwakabaka bw'e Buganda ever since bufugibwa abantu basatu. Abataka ab'obusolya mu bikamu tuva. Abalangira n'abambejja. Era ne baffe Ssekabaka Muteesa asooka bwe yali awandiikira n'abakyala wa Bungereza Victoria the First yamugamba nti nze Ssaabasajja Kabaka afuga Obuganda wamu n'abalangira n'abambejja n'abataka. Okategera? Kaakati bwe baba boogera ku bataka ologamba nti ab'obusolya bawadde babika gwatolina kika. Omugabo ogw'ekika kyammwe gwayita mwoyo. Ekitegeeza oba ofunye. Kaakati nno bwe badda kakati ng'amuwandiikira mwaka 1875 ddaba bwe tujja tutambula amakampuni n'amadiini ge gaasooka muno. Aba Geographical Society be bajja beba speech ne grant. Aba CMS Church Missionary Society be bajja 1877. Aba Roman Catholic Church be bajja 1879. Kaakati olwo bayingidde ku mirenga giri gy'enkula z'esatu. Bongeddeko owookuna gwe gwaba madiini. Bwe tuba tukola endagaano ey'olwenda ebyo byonna byenkunnyonnyola si bya Uganda, bya Buganda. Tetunaagituka. Eno endagaano ey'olwenda teri munnayuganda agirinako mukono. Ani agirinako mukono? Kabaka ne Queen. So eri wakati wa Buganda ne Queen. Uganda ojja giraba gye gira. Olyoka otegere nti ate Museveni agudde eddalu. Bino byayogerako si bya bannayuganda. Aba ambuulire mu Uganda muno gwanga kyeri asaako mukono nga sigintole ku ndagaano y'olwenda. Teririyo. Kaakati no kyaba bagamba nti nga tugabana obuyinza wakati wa Queen ne Kabaka. Onfuna? Tiye Kabaka tumuwadde squamalozi 1300 mwaga. Lusuku. Abalangira n'abambejja tubawadde squamalozi 9. Ab'amadiini tubawadde squamalozi 9. Onfuna? Kaakati ne bagenda nga bawa embuga ez'amasaza ago buli saza ne baliwa squamalozi 8. Era nga zikola ku Kangaawo, zikola ku Kyambalango, zikola ku Gundi, kubanga emisaala tewali bw'obusuulu obwo bwavangamu. Be bataka. Kaakati buli kika akasolya nabo ne bakawa akasolya bakafaanaganya n'essaza. Owakasolya buli kika squamalozi 8.
kakati ye waddembe okukugula nti zino bweziti tuzikube egindi kubantu bapa bali egindi zino bweziti tuzikube egindi era kyobutolaba nti eyo gye basinganga obungi ettaka ly'ebikaji biri bona ogenda nga era kayiteri bansenene tojja kusangayo butuulo bwa nsenene otegera ettaka eryo berigenda litambula kakati ne bagamba nti kakati n'ebintu bino byetaagibwa nnyo kuffe ng'abakuumi abangereza tujja kutwala tulabirira entobazi tulabirira emigga tulabirira ebibira tulabirira n'ennyanja n'ensozi bye tugamba ebyo nti bya gavumenti ebyo twakwasa kwini kakati mu ttaka eryo lyonna nga lijja litambula wano katugaye tugambe abasodox bajjanga mu 35 ng'okugabana ettaka kwaggwa dda Ssekabaka Dawudi Chwa yasitula ettaka lye n'aliwo abasodokisi ennamuŋŋoona nabo bafuna obutuulo n'abatemerako kaakati ne bututuuka wano ettaka eryo nga liyimiridde bwe lityo mu bika ebyo ettaka eryaffe erya Mailo land square miles 8 k'abataka n'ebika byabwe square miles 1500 za bibira ezo twazitwalayo mu bukuumi gavumenti ya Queen ezikuume emigga n'entobazi n'ennyanja ennyanja Victoria ennyanja yaffe gubadde ogiyita yani nyanja yemmwe Victoria ng'etambula wanini akati wano olowooza buli wogenda okusalira wabaawo ekinnya Nalubaale eva ne mu Buganda ate ogamba otya nti yammwe gwe tobaako kikyo gwe ku kyalo kyewamwe tolinaako kibanja kwekiri omanya wekikoma manyi so n'ennyanja Nalubaale mulina we mukoma tulina tukoma nenkubadde bwe tutyo Uganda eyina weekoma Kenya eyina weekoma ne Tanganyika eyina weegiraki ensalo mweziri so weeva wonna mpaka weekoma mu Uganda ya Uganda ya Buganda Uganda gobosenga ogenza eri ngalaga ebusiya kwabo abatololwa abasaami abakka bwe bati ate ife tetutuuka fulumalako owagagavu bwa busoga ate yeeri kakati olwo endagaano eno olw'okuba yaleeta abantu bali yebaleeta bayingiza eno neefuuka nga ya Uganda kakati nekiddirira ku ekyo nga ettaka eryo limaze lyatandika okukubibwa mu mwaka gwa 1913 ne batandika okukuba bajjako ziri bajjako zino bajjako ziri kyenvudde nkugamba nti abantu ba wano si be bawakula entalo naye abatukulembera be bawakula entalo lwaki be bakimanya atolaba mu mwaka gwa 1953 Governor Cohen Sir Andrew Cohen yawangangusa kabaka ng'ayise mu kakodyo kakwagala kuteekawo East African Federation nga bamaze okuteekawo ya Rhodesia ne Nyasaland South Rhodesia Northern Rhodesia ogijjukira bulungi naye nga kyebaagala okutta yendagaano eno ey'olwenda yali y'amaanyi nnyo yeekuusa ku bukuumi ng'obwali mu Amerika ku ndagaano yakolebwa mu mwaka 1879 tugijjawo tutya gwe tolaba nti wano twazimba ebitebe bya gavumenti headquarter y'obwakabaka bwa Buganda Mengo amasaza ne gatambula 20 mu Buganda yonna amagombolola gaali 168 mu Buganda yonna emiruka gye gyagitandaba kuzimbibwa kaakati nno olwaleero bagenda okigezaako ne baguluba ne balemaganwa kabaka ne bamuwangangusa endagaano ne balema okumenya era bw'amalayo emyaka egyo agenda okuddamu bagende mu kooti bawoze omusango twagusingira ku High Court Kampala kubanga endagaano bagikolera eno tebaguwa Ababungereza twagusingirawa Uganda kaakati ekyaddirira ku ekyo ne bagamba
nga bwe twamuleese tajja kuddayo buzzi bw'atyo tulongoose mu ndagaano endagaano ne bagirongoosaamu olwo bagenda okukola endagaano y'Olukwe mu 55 kaakati ku ndagaano ya 55 bali ekyali kibalwanya mu kukendeeza obukulembeze n'amaanyi ga Buganda bayongerako buki bwongezi twalina abaminisita aba basatu Katikkiro omuwanika n'omulamuzi Minister of Justice ku luno mu ndagaano ya 55 eyongera era ekyayongera bya Buganda Uganda tennaba kufuna mugabo mu byo okategeera ne batwongera abaminisita babiri batwongera Minister of Natural Resources era yagisookamu yali Leonard Basudde mwana muzaalo w'e Masaka eyokubiri yali Education kubanga bali ku minisita twate tufunye yagisookamu yali omwami oyo erinnya ligenzeemu naye yamusikira yali Abo Mayanja Kakyama ne tuba ne ministry ziri zaali 3 n'ebbiri ne zibeera mmeka 5 era endagaano eyo yeewa nti eno bweneggwako emyaka gyayo 6 gye tugiwadde Uganda eryoke yeefuge olwo teyatayagala kugamba Buganda bali ebitundu ebyatugattwako byali badde bigeze eki bikutuseeko olwo Uganda eryoke egire ki yeefuge era nga bajja batya mu mwaka gw'olwendo olwereere endagaano yatwako omukono ne Tooro nejjirako kubanga Tooro Buganda yagiyamba nnyo ng'emaze okutuuka ku Bunyolo Kamulase balime kugizaayo obwakabaka ne bweyimirirawo ne bubataasa era Tooro kubanga Tooro yeva ku Bunyolo mwaka 1841 bw'amala okuvaayo mu mwaka gw'Olukwe bano bayingira Lwenda Ankole naye yingira mu ndagaano ya Buganda ogiraba gyeteinako sigintole zino zonna zijja ziyingira buyingizi mu ndagaano omuli noono Museveni mwayingira gwe mubuuze nti jjajja waani yateesa ku ttaka eryo lyoyagala yani eyingira 1991 mu mwaka 1993 Eastern ey'akakungulu ereeta abasoga abanyoli abasamya abagwere abateeso muyingira jjajjaawo talina ndagaano ku ndagaano yaffe ey'olwenda era gwe kisubye okuba wano naawe kabaka ombuuza nti ovaawa timba busoga ndaga ku ndagaano eteekawo ettaka gye walinamu steeke so tuli bakyereeta mujja kulinda endagaano eyammwe gye nzija mujja tugoba mmwe ate tunaaba tusoose busoosi abo mutandika okwogera ku ndagaano yammwe ebintu ebyo bagamba nti anaakujja ennimi agaya nnyoko ng'olaba nabino tugamba nti banadoli boogeza busungu ate kumala kuyitirirawo kutugirega natukunkumula amazzi mu kamwa bwe twakuba akalulu twakuba akalulu manifesto ya NRM tuwagiraba eya Museveni si yeeyo yakugambako nti benkuba akalulu byonna ebyobugagga nga byange gavumenti ogikubira akalulu kujja kukuuma abantu n'ebintu byabwe ate bwe tumala okukuwa obuyinza ate otwala byaffe eyo gavumenti wali ogisinkanye era sigirabangako lwaki okyogera ekyo ani ayagala otwala ebyamu Museveni ate wakati etteeka ly'oyogedde ayagala kulongoosa agamba waliwo unfairness y'amaanyi ku bannannyini ettaka e Buganda erya Mailo gye lisinga era gye lyasookera yakatuuza bameka wa gye lisinga wa gye lyasookera anti gyasookera wano Buganda emitendera gikolekeze bagiraga gwe wamu bwegito so tannatuuzaako yadde tannatuuza olwo ate alongoosa biruwa bemba njagala kukuba lugoyero luno kiraka njukutungira ku mubiri mugaddwa luleete ondaga wali ekituli
ndyoke nkulaga n'akalaka akanaagendawo naye kokonna lino jjaliri tebannaba kulaba nsi bazisiikuka mu bantu Katonda be yatonda n'obuntu obulamu togenda kusanga abantu bawano bababusinga. Ekirwanyisa Somalia balwana lwa bika 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 kakati ate nafuuna tulaba nti ate abagenda kutusiikuula mu ntalo Haji abanga alitutte by law twalabanga akomerera emisumaali ey'inchi 12 nga gye bakuba Yesu ng'agenze omuyise olaba n'amayinja bagasaala ensozi ne bazimalawo naye anaabeerawo naye jjukira nti Baganda be baalese wano n'ebyabwe bagenda okuteeka ku ttaka lyaffe erinyage bazzukulu baffe bali bitwala kooti y'ensi yonna weeri olaba bakwata wano omukyoli nti yatta abantu mutalwana kwena baabwe tutawaabira endagaano weekolera ku muntu omu teeka kooti n'ebaayo ajja obukambwe nga bungi njagala nkubuulire oli eno Buganda naye ng'oli w'e Busoga singa nga bagambye nti Metta yayisizza ekiteeso buli ttaka eriri mu Busoga agenda kulimawo bikajjo weebaka Metta omuyindi e Busoga kiba kizibu webale nnyo nange nno bwenti bwempulira omuntu avudde embalala yiri eri ajja akabyale ku ttaka lyaffe nti nditwala olirozaawa era olijja kwani. What is the government? The government is you and me. Kakati ate nze mbeera ntya outside of the government which I am ng'ate gwe beneficiary kukutwala ebyange. Haji lwaki gavumenti yerowooza nti endoliito zonna eziriwo ziri ku ttaka lya Mailo? Lwaki bo balowooza bwe batyo? Gavumenti ogiwaayiriza nange mu gavumenti mwendi naawe mwoli naye yendowoozayo nze simanyi naye ettaka lya Mailo lirabika lyesava ennyo mu Uganda talisebwa teri ttaka kafiiri teri ttaka linnaddiini wazira abalituulako bwe balifuula ekyo wali e Rubaga ge gali amaka ga Muteesa asooka muzungu yajjira wano mwaka gw'1862 ye buli kyaki bw'asenguka n'agenda azimbe e Kasubi wano kwe kutonderawo abakatuliki era genda bw'ovaano kola saki ojja kukisanga ng'oluguudo oluyita mu maaso ga Kereziya baluyita Muteesa Wano Road nga memore era Omuganda n'ateekawo olugero nti wanga wava enju wadda ssabo kaakali amaka ga Muteesa bwe gaasengukawo e Kasubi Rubaga wadda ssabo mpozi essabo mu Luganda ye kyaki we basinziza bakisoteninga sabiro Luganda nga lugagga essabo tulowooza lya kusamira umbe baliyita sabiro gwe bukyamadiini gajja walabye amasabiro gaali gaweddewo. Haji obadde okyagenda mu maaso n'otubulira kubanga nkubuuzizza nti lwaki abamu balowooza nga Pulezidenti Yoweri Museveni nti Mailo kyekizibu ky'ettaka mu Buganda oba ne mu Uganda. Ekinaakulyako amenvu kijjirira kususa ewamu mwali musogola omwenge eryeto eri mabidde kakati newaffe eno yali embidde eŋŋanda abakatuliki bajja ne batuleetera mu Kisubi babujjanga eyo mu Indonesia eyo mu Eastern eyo eya Asia. Kakati omusajja bw'awulira akawoowo nga basogola n'akyama bw'atandika olwazze kuyamba asusaasula mu kibba bw'asuulayo asatu eno n'asuulayo limu n'asuulayo asatu eno n'asuulayo limu bw'awulira mu kunyeenya mu lubuto nga lujjudde mukama wange tukozeko kye tukoze katugere tukole n'emirala olwakkuse kaakati noono ayagala kutubba ajjira mu kulongoosa okubba kuli waawo gwati bw'oyise bw'otwala ekintu ku tteeka nga tetukkiriziganyiza ne nannyini okusiba bubbi
bubi. Lwaki bo balowooza nti waliwo unfairness mu kugaba ettaka? Bwawo naawe okugaba eryawa ettaka mu Buganda wano. ate nkugambye nti buli bika baabiwa ettaka ate unfairness ogibala otya? Byonna tebiyinza kuggwayo, toyinza. Ne bona ogenda e Bungereza abaavu gye bali n'abataka mbu baaweebwa nnyo ettaka ddene kyali ne feya balowooza. Bw'oba toli mu kintu sooka weebuuze abataka be baanifu. Omutaka owaffe ow'ekika ky'empeewo kyejje ali bubiro mu Kyaggwe ne wano wetudde wano enakaseke wano jjajjange Abdurahmani Sempanda Duli omubinge era omujungute bamuwa kwa malozi 5 azirina n'endala ze yagenda agula zetodde ne Buddu gye ziri okiraba. Kaakati no olowooza zonna zikyali zange ezo 5 teziriko bantu baafuna. Ekibakuumako obulungi bwe busuulu, tikiti ya busuulu. Era ettaka likugamba, etteeka likugamba ti omuntu bw'anaatuulanga ku ttaka lya gundi anaakolanga bino, bw'anaawanga busuulu ekibanja kye kijja kubanga kyalubeerera era nga kyansikirano. Kyovudde osanga nga Buganda tuziika mu bibanja. Guno omulembe ogw'okusimula abantu n'abafu gwa bano bavandime be basitula abafu bebale nnyo ate ewaabwe balina ebijja. Oli nagamba nti bajjajjange 5 bali awo oba 3 bali awo. No, babadde batambula butambuzi. Olw'okuba entwafugira mu bika n'ennono zaffe kyekyateekesa obukulembeze obwo. Era obukulembeze bw'ebika butambula butya. Wano ewange Lujja wali lunyiriri lwe luva mu booluganda Kisubi ne muganda wa Kisubi abaana be muzaala awo tubateeka mu lunyiriri. Bwe tweyongerayo ne tugenda mu Mutuba. Bwe tweyongerayo nga bayaze ne libeera essiga owebale nnyo. Bwe kyeyongerayo ne kibeera akasolya owakasolya. Bwe tweyongerayo ye Ssaabataka. Eyo layini yabika na nnono. Mwe tutambuli olwo si muzungu yabituteekamu. Batusanga nabyo. Okitegeera ekintu ekyo. So obuzibu buliwo Haji ku nsonga kugandi Museveni agerekeranya kubba ttaka lyaffe ate buzibu ki? Abatusengula tugende nga tuli n'abakooba uyogo baleese si abadde alekaana wano kubanga ekiro zireta abantu ekiro sibabu. Ate omutuuze w'oku kitundu bamuleetera muloole na mu baasikiro. yeetoloola bwetoloozi ng'atuuseewo kutambula butambuzi. Which means bano bava walala. Kati ye minisita era ndaba ali mu kuteekateeka kutalaaga bagenda okwetoloola eggwanga lyonna oba Buganda yonna mu kubunyisa enjiri. Abugenda okubunyisa enjiri nze nfaanana mbala oyo n'abakooba ne munne Saamu Mayanja. Museveni abawadde Jambiya n'embazzi bateme Buganda. Kuba bwe nkuwa Jambiya tolaba emiti gyange egyo n'embazzi mba nkutegeeza nti genda ogusigulewo bagisigule naye beerinde kubanga Museveni muntu ajja okufa enkyanga abalala naye abo ogenda okulekawo bazzukulu bo balituulawo batya. Ku mulembe gwa kabaka Sulemaani yennyini yafumbiriganwa ne Queen of Sheba ow'omu Ethiopia. Mbiraba mu firimu kati. Webala nnyo. N'azaala omwana Manelek. Oyo ye kabaka omubereberye ow'omusaayi gwa Buyudaaya ku lukalu lwa Afirika. Era mutaali mwaka gw'enkaaga mu 4 Emperor Haile Selassie yajja wano bagamba nti empologoma ya Yuda.
wano mu Africa olabawo ekigambo obutuulo bw'Abayudaaya yoyo mu BC 10,000 naye wano jjo lyabalamu Mengistu Mariam oba akyali mulamu oba yafa owa Ethiopia yamambulako gavumenti ya Emperor Haile Selassie 1978 era yagamba nti eno si nsi y'Abayisirayiri n'abeetikka bonna bano bakibogwe balala ba Brown nga gwe balala baki nsi y'Abafirika mudde wammwe onfuna teri jjinja erituula ku jjinja etanyenyezebwa ne bw'anaaba n'amaanyi agenkana wa amagye alina amangi kiki byonna bigenda kugwa kaakati bw'otunuulira amagye ga Saddam Hussein aga Iraq weegali naye Iraq teriiwo Libya bw'otunuulira ku maanyi n'amagye ga Libya n'amaanyi gonna galina Libya tukolera eno mu Africa weebiri matonga nakino nno kijja kutuuka kabinyagerwa mpaka ne Bayibuli gyokkerezaamu bwekugamba tireka anyaganyage bw'aliko okunyaga naye ne batandika okumunyaga. Haji omuntu waffe ayinza okubuuza n'agamba nti gwenga omuwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zonna ensonga eno bwe wagiwulidde omukulembeze wamuwandiikiddeyo wamukubidde kasimu wamutegeezezzaako nti owaaye kino kyoliko nga kiyinza otutuusa ewala kigwasoose okujja wano ku nsonga z'ettaka era bw'abanga alina advisor akwata ku byamawulire ne current affairs ebyo abifuna mu bantu abasinga okutya covid teri asinga Museveni era tayinza kuwa access eyo nti nkuyise jangu twogere wa kale bwe nzirikiddwa nga nzira ku media ye bw'awulira bw'aba yeetaaga munnyonnyola ennyo nga olwampita ye bw'aba akwetaaze gwe bw'oba ozibikiddwa ng'oyita mu mawulire kati gwegenda okuwa ebbaluwa simulaba anaagitwalayo gwe bagamba deeta bino bamala kukebera bamala kugira kutya Haji nzijjukira bulungi nnyo emabega eyo twalina ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka era bannayuganda ne balowooza nti etteeka lino ke lizze liteekeddwa okuba nga lye lijja ottereeza buli kimu kyonna era nzijjukira waaliwo eŋŋombo ow'ekibanja anywerere ku kibanja kye n'ow'ettaka anywerere ku ttaka lye ebyo mwaka 1928 lwaki kunyweza ekibanja naki okukakasa nti ekibanja kya lubeerera kya nsikirano n'ettaka kya lubeerera kya nsikirano mwaka gwa 1928 nga ligamba liti nkuga nti bano baganda ba Museveni be bagaggawadde ne baba n'obuyinza olwo baagala okusiftinga okujja obuwulize bwabwe gye babazaala bajje babwekkatewa naye nga bw'anaagamba nti ggula kaye kabayite eri ettaka libe lya gavumenti yine bweneba emuguzizza emitwalo 2 ate olinyaga okunywezaawo ogambye 1928 etteeka lyagamba litya lyanti kyekunnyonnyodde nti ow'ekibanja ekibanja kye bw'anaawanga busuulu kya lubeerera era busuulu andi nvujjolo okitegera kyajja kuba kya lubeerera ekitegeeza zino ennongoosereza ezize zikolebwa ebyo byonna bino kyenkugambye ekinayali amenvu ekyonakulyako amenvu kijjirira kususa era obunyiivu bwekyo okulaba nga kikyatambula kyava kukola ssemateeka owokubiri ow'95 ne bagamba mu close nti ettaka linaabanga ly'abantu ekyo kinyuma muzeeyi yes ayagala ettaka libeere mu mikono gyaki gya gavumenti lwaki gavumenti ojagala ewuninge byonna ebyobugagga bw'abantu abaliwo fe tusigalirawo ng'emomboze ng'abaasenkwako ne tugenda e Rwanda kubanga bwe naagenda e Congo nyina kukolera ku by'abakongo ebiriyo ekyo
era azanoonya naye nga emabega we eriyo ekintu ekyo Buganda agikuba atya ekigwo kyekyo Museveni ayinza okwagala okusuula Buganda bw'atandika Saabamooli nga amwagala tolaba nti yali nti agenda kusala ku Buganda wabeewo n'omukulembeze omulala Saabamooli bw'agamba nti Saabanyala ne kabaka bw'andaba agendangayo alina kusaba sooka kuwandiikira oli okiraba abavuma ayagala okutula buvuma ejijje ku Buganda Saabasese nayima ku buzindaalo gyammwe ekyo nembaga nti oyo abadyekadyeka Saabakooki yeegatta ku Buganda mu mwaka 1895 endagaano y'olwendo ogenda okukolebwa nga kooki Buganda era Buganda byerina mu bukulu bwabyo n'enkabanya y'eby'ettaka ne Kamuswaga abirina nomuga nti gwoba okyedwangula abo abakutwala tebakutwala lwakwagala byagamba nti how should we treat Buganda to the normal size kakati lwaki ondiraliikirira so bino byonna kusaanyawo Buganda kyekyo Buganda eyinza osaanawo yayima bulungi n'abaganda ekyo ekyaleeta NRM abatalina buyinza bafune obuyinza obanga Buganda tetwalina buyinza gwe ekyakuteesa okuva enkola egy'olwanira wane Buganda muba talina buyinza ebiwutta kiki agamba kiri naye akugamba kino wano bwe yaleeta atubo ku by'ettaka Omar Atubo tojjukira abantu b'ekyolero bamugugumukiramu tibakwadde bwa minisita kugenda kugaba ttaka lyaffe akatundu bwali 3 akatundu akanoga nti lino ettaka lyabano simanyi lya komuniyo kyeki biriba ly'abantu ate lyaffe lya bisolo Haji era bangi bagambye nti lwaki temukkiriza nammwe Buganda ebintu ne bikyukamu ettaka ne libeera komino bangi bakyogera anti oli kyayogera naawe nzikiriza kitaawo alina abakyala 3 naye wali muliraanwawo muwokuna muki muwuulu lwaki temukkiriza kitaawo takkiriza mukyala w'omu ono agenda afumbira oli abeerewo oli osigaze ababiri kubanga okyalina kandi accept that kizibu asooka kubanga okumanya kwe kutono era kyebabadde basuubira mu bantu nti balina okumanya kuki bangu bakudyekadyeka kyensalirirwako wakati wa muganda wange muto wange Mayanja ne mwanyinaze n'abakooba omulimu gwe babuwadde it is a suicidal war gye muli n'eri famire zammwe okujjako nga babagetuma bwetuumi amanya ne baba Baganda Mayanja n'abakooba naye nga mutuuze eno suicidal war toyinza kulala kintu kya muntu lwamu fana kuwona tujja kubaga nti musooke musirike Nobote be yagamba nga wagunde Andrew Mwenda agenzeeyo Zambia yamugamba nti wayi Baganda bo balwana engulu obagamba ki n'abagamba nti they are on a suicidal war tebayinza kuwangula olutalo ebbanga Museveni lyanamalanga akyalina amaanyi ne Buganda n'omukwano gwabwe you will never win temugenda kusala kiyiro oyo Obote bwagamba abigamba Mwenda era nange kwembijja nga mbisomye kyabamugamba nti obagamba ki nti balindirire omukwano gwa Buganda we gulifiira ne Museveni that will be the ripen period to start the war so omukwano we gufiira ogwa Buganda ne President Museveni enkomerero eba etuuse eyiye ey'okufuga nyini tannaba kumanya atunuulira nadduli naye ate agenda okugugumukayo agenda okukuba omuliro tomumanyi nange simumanyi kino kiyinza otuviira mu emberebezi ne twesanga nga enviza entandika okukola banga zikumerera mu mutwe oyinza okubuuza ekibuuzo ekyo
okunyaga obugagga bw'abantu mu ggwanga ensi eddamba oba beyawangula kabaka n'amugoba be baba bali mu lukiiko Akbar Ndechoni yagamba ati nga kibadde kyangu, it has been so easy. Naye olutalo lwatandika okubatugumbula bwe baamanya nti there was a case. I wish I knew. I wouldn't have done that. Sandi kikoze. Nakyogere nagamba senganga tebambuzaabuza kuva ku basajja Baganda. Eno gyendi e Zambia nalibadde nga aranze nkyali president. Gwe kyolowooza nti Museveni yekka yabwagala? Mu bakulembera nabo tebabwagala. Kaka tamanyi the easiest way to turn over that government and to rise up the other. Ye nga amagezi yagalina bagasiize bagalina naye bino byagamba bino buli kimu kyenjagala kyekikola andi majority mu parliament yagirina ate yebiyisa. Kyenkugamba waliwo enjawulo eri endagaano ey'olwenda okuva ku mwaka gw'olukumi olwenda okutuuka ku 62 eyo si buyinza bwa parliament. Ndagaano Buganda ne Queen oba tugambe Bungereza ne Bungereza okitegera kaakati okuva 62 okudde eno ebyo ebyammwe bakantu katoola byonna nsi yatwala. Ekitegeeza ebintu ne babikyuka kati gye bujjeeyo Buganda egamba ekyaffe kiri bwe kiti kiddayo. Abo bamayanja baleeta baddokita balamba mu byamateeka naye olw'okuba ataddemu omwoyo gw'obunyazi tayinza na kumuwa ekyo kubanga ajja kufiirwa ekifo. Abo betuyita bakinanjo kyankimize nti ekintu kino kiyinza otuviira mu mateeka ge yasoma teyasoma ku ndagaano ya ttaka addemu abirala saalabe. Ebyali eno twajja nabyo buyuzinga Buganda netubiteeka nga tugenda okwegatta ne bannayuganda. So sigamba nti ate ddayo gye twatandikira n'ebyaffe nabyo bitwale. Aje abantu balabika endagaano y'olwenda eno tebagitegeera y'ensonga lwaki ebintu bino biri bwe bito kubanga nze buli lw'ogyogera n'ogamba nti endagaano yali wakati waffe ne Bungereza nti omusoga wajja n'oyingira nnyingire tolinawo osayinize omunyankole wayingira buyingizi. Ate bwe tutuuka okubaganya ebirowoozo tugamba endagaano y'olwenda yatukola bubi nnyo which means bwe tuba twogera nti Busoga yatukola bubi Bunyolo yatukola bubi fete endagaano eno erabika gye tutamanyi gye mutamanyi era gwe buuza jjajjaawo titwafuuka tutya ogenda e Buganda akunyonyole yajja naki twawamba bawambe ntubakulula ntubayiwa eno era ani yajja najja n'ebiteetebwa by'ettaka ng'ava Enkole ng'ava e Busoga ng'ava e Gindi n'abireeta wano ettaka erye yalirekayo ye yajja wano for services. Bwe tutuula mu lukiiko olwo olwawamu era baali batandika parliament ye gye bayita legiko kati awali ekitebe kya KCCA yali parliament ya Uganda embereberi legiko legislative council. Era ensonga lwaki nti baali bagivaamu nga bagenda 62 gavana kwe kutuzimbira parliament eyo eriwo olwaliro era kyolaba bagitongoza mu October 1962 by mistake abalowooza baali balowooza nti Obote yagizimba. Tuve mu legiko eri lukingo lwali nga terugwanidde kubeera lukiiko lwa ggwanga. Haji abamu balowooza nti President Yoweri Museveni ogenda mu maaso ne kino ekya Mailo kye twogerako nti yandisoose kwetegereza alipoota eyakolebwa omulamuzi bamugemereire nti nalaba kiki kye yayogerako kiki ekireese endooliito nti n'alyoka agenda mu maaso. Byalaba nga tebyamugasa ekyakifiisisaawo gwe bw'okyogerako gw'okiyitayo. Bamugemereirwe be yajja mu byalo teyajja kuwa nsala
yajja kutunuulira bamutwaliranga byapa ebinyagiddwa naye ababinyaga babatebe bakyamulesere gwegenda wano okawuka genda musinga awo gyolabe kibakoze basengula abantu era nali kumpeewo kunamati bannange nentunuulira omusajja ayambadde police uniform n'amagye ame uniform nga bwe bakuta emiggo bakuuma abakuba ettaka bali bagende ekyo kyali kibadde luddawa olunyimba zetwayimbanga mu nsiko zatuka zaki nti sisi ni jesi ffe tuli gye yawananchi yabanansi obunansi bamukola bwe batyo kino ekino eyaliko kamafarage olaba omusirikale bwayambala ebikolakola n'abulira mu muddo eyo kamafarage asindiseyo abatutabangula yalyoka ajja abeera omununuzi naye ng'alina kyayagala tuwandiike emisango egigenda mu ttaka n'abatunyagako ettaka abagoba abantu kubimanyi abajja amatumbi budde gyegyo emizizo gyatandikira oyo enanga atulibaya tukyabonereza era kubonereza kugenda mu maaso yakatuleetera lipoota mmeka ku bantu bebasengula nga babakondera amayumba batema ebitooke bakola batya gwe bona ogendayo nga akubira akasimu kyowange ebintu sooka obigendeko mpolampola tulabe tulina byetwetegereza kyobulawo nga bifiiraawo. Haji olowooza lwaki President Yoweri Museveni yandyetaaze osaanyaawo Buganda? Mwoyo gwe ali nakugamba ki alina kyatukayanyaako mwaba muyamba mukadde kuba bwayinza okyogera kati naye bwakuwulira mba tuzirina tigwawonya eggere yaligira ki senga wano waliwo obulamu obusinga omukwano gwali badde guli wakati waffe omukago gwatta wakati wa Buganda nankole muyitirivu gwali kutumaze otununula ffenna ffe bamu tufumbiriganwa naye ate abwasiikuula entalo ayagala kututtirako ffe tetujja kufa ate nnyene emundu zengenda okulwana nze nja kukwata biwandiiko byange nga tubiteeka wali ku mabbali timulinde kibuyaga bwalifuuwa kaakati gundi Kinyata wa Kenya watali ono ne Kinyata senior taatawe yagamba lumu ti Uganda eremeddwa okufuna emirembe naye katusabe doliba lumu enkuba lweritonya nekulugusa kazambi yenna nava mu Uganda bwati ate kibuyaga bwe yafuuwa nga enkuba etonye Amini n'afuumuula obote era naawe Kenya tebamuganya kuyimirira baga nti weyongere bweyongeze so gwe yali ayogerako kazambi abantu banyagwa battibwa basibwa ku lw'ebitaliimu lwaki okomezaawo enjogera ya Kinyata eyo ati kyembudde nkugamba olwale kyetulimu batunyagako byaffe naye mwe mbeere bakakamu ogulere lumu bwe gulitonya gulitunazaako ebyo wesirikire n'ebiwandiiko byo. Haji wayogedde ku bagagga President Yoweri Museveni ayinza okuba yenga ebintu bino bamutomeza butomeza naye wayogedde kubafunye omusimbi wangi mbadde ne Museveni emyaka kati aga omutegeera wali olabe ku kiwuka kino kituyita mugoya kitambuza yingini bbiri bwe eyingini eyo maaso bwe yeekanga mu kifo ky'okukola libaasi eyemabega yeesika kaakati naye bwatyo bwali bw'omulinnyako wano ng'atadde eno gwe biro byoza ababyokumbebambuza baki buli kiisi yenna gwe yeekengeera aba alina okumuteeka ebbali era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo twamusanga mu Nasale wano naye olwalero ambe kamanda gw'oyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe bw'oyigganya Army Commander Land Forces
Ajani ayagala okutta ate ekyo naawe mpulira kiwulire kati igo tewaliiko nga babisoma kuno agibaga natuula nawano nimugamba nti nzita naye mu ttaka ngenda kumala ennaku ezi naawe ongoberere ani oyo goga Museveni yennyini Museveni ayagala kutta ebisoko tubireke tugende kubiri ttaka tumalirize ettaka tujja bikoonako tunaawulira aji njagala ow'amagezi President Yoweri Museveni ku kigambo kino eky'ettaka ekya Mailo gwe nga omuwiwe ow'amagezi magezi ki ge wandibadde omuwa okusobola okulaba ng'abantu beeyagalira ku Mailo yaabwe teyingiriddwa n'abalala ne babeera mu regions zaabwe ffe abasoga abalina communal naffe ne tubeera ku communal yaffe ebintu ne bibanga bitambula birongoosa so magezi ki ge wandimuwa kyenjagala nkubuulire ettaka lyaffe lyonna eryogerebwako lyennakunyonyodde nti Mailo 9 bakakwasa Queen Mailo 8 ne zikwasa abataka Mailo 35 ezo za Ssaabasajja Kabaka mwene Mailo 9 z'abalangira n'abambejja Mailo 9 square miles 9 nga z'abaki bannaddiini onfuna kubanga twagenda okukola endagaano y'olwenda bannaddiini olwedde baali weebali baali balina okufuna omugabo kaakati nno ku ekyo bw'aba alina kyayagala okulongoosa ayite era eri gye bayitanga Crown Land kubanga eyaliko ngule ya Queen kyokuliyita Crown Land bwe tuba twefuga olaba bulijjo bannabyabufuzi batuzanyira kubanga twali kwafuga kwa Buganda baali bagira beepanka bwepansi ekyaleeta the Duke of Kent ne the Duchess of Kent nga 8 October bajja kukomamya ndagaano ya lwenda bye baagimuwaamu n'abizza Buganda kwe kutondawo olukiiko olwo akakiiko ako ke tuyita Buganda Land Board kalabirira ettaka eryo era lyadda kaakati ekirireetera omutawaana kiri kimu Obote n'atunyaga mu 6 kwe kulizaayo kati odiyita public land naye nga lyaffe tiri mu ndagaano era kyekyateekesa ku kye abasemberere nga balya bumu bwe tojjukira ne Museveni ye yayita Mutebi ng'omulangira Mutebi n'amuleeta nagyeyitolola olutalo tojjukira nti okujja kwa Saabataka okwo kwakola kinene mugundu munene mu buwanguzi bw'olutalo luno wati wakyali mwana Muganda atunuza sasi mu lukoola wazira adduka kujja kumuwa mundu contribution yali y'amaanyi ate nekyagisikirizo gireeta amangu bwegoto omanyini Paulo Muwanga naye yali nkerettanyi bw'ogigoba ku menvu nega nti akandi ebikuta yalaba nga olutalo nalwo luganye ate eri ng'ategedde tulwana n'Abaganda bennyini bannannyini Buganda gye bali kyava ayita abataka ab'obusolya tuyayisa abataka b'obusolya bonna mujje tusisinkagane oba mugamba nti konsoni yammwe ey'enkaaga-mu-2 gye tuba tuzaawo tugizeewo oba tutusaamu kakitu kakyuse naye eggwanga lyaffe libeemu emirembe ono n'akimanya nti oli bw'atwala abataka ne balangirira eri nti kabaka tumuzzizaawo twabuse twowulyako ku Biafra ng'eyekutudde ku Nigeria kaakati omukulembeze wa Nigeria kye yakola kwe kutegeeraganya n'Abafalansa ne bawa Abafalansa oluzzi lw'amafuta enzizi z'amafuta Abafalansa abaali bawa Biafra General Ojukwu ne bamuvaako n'asigalira awo nakino kyali kikomawo kihappening omulundi ogwokubiri ono n'akirabukirira nti oba bali ayise bataka yita mukama waabwe kaakati ogwo bukeera enkya ku Mailo ezo nga ogamba nti zentwala wamunonako akujja akukwatizeeko otwale ebibye so ebintu bino mbyewuunya tuyinza okugamba nti pulezidenti yayinza ovaayo n'ekintu kino nga tatuddeemu na Ssaabasajja atuga nti mumubuuze basikaganira wa kuba naye yeemulugunyiza Ssaabasajja
njagala magezi ki mugamba etteeka eryo asooka aliteeke ku mabbali alikube aliweereza enkiiko z'abataka kubanga zino eza disitulikiti ebyo temuli gwa ebbaluwa ejja okugirako obukadde 5 ng'oyo akyatunuulira gwe byomugamba negirako akasimbi yisa kino be basasula Rabbi Mulondo Saabalangira Mulondo amala atugambire mu lukiiko nga elastikadi kyosalawo kyetugenda nakyo kino kiri musota guli muntamu bw'ogukuba tolya bw'ogolekamu tolya kitegeeza yali aganye federo nefiiraawo ne ekyatuuka ewaabwe kye Mulondo ekikyakola kyebava bagamba nti Besweri Mulondo yalya mu Buganda olukwe yali abakiikiridde anti nga bali mu lukiiko. So president etteeka asooka aliwummuze aliwe Mengo tutuule mu nkiiko zaffe ate bwe tunaba tutuzizza enkiiko zaffe ez'ebyalo mu batongole bonna be bamu be baalose ekintu kizzeeyo bw'aba ayagala mirembe naye bw'aba awulira nti kifuba akozesa ekifuba kubanga amagye alina mangi. Atrabo mulungi ye Haji Abdul Nadduli ku nsonga eno eya Mailoland mu ggwanga lyattu Uganda. Tukimanyi bulungi nti ministry tugiwulira ekola butaweera okusobola okulaba nga ereetawo ennongoosereza mu tteeka naddala ku kigambo kino ekya Mailo. Tetumanyi Mailo baagala kugijjawo, Mailo baagala kugirungiya batya, naye owulidde ebigambo bya Alhaji Abdul Nadduli bw'atyo ge magezi gawadde President Yoweri Museveni n'abaminisita abali mu kintu kino okusobola okulaba nga eby'ettaka nabyo biterera mu ggwanga. Haji nkweyanzizza ku nsonga eyo. Amiina. Era nkubiriza Baganda bannange mwenna n'okusinga bammemba ba Parliament mwe ekitala ekituli mu maaso ayinza okutusala oba okututaasa. Sekiwaya wa future akagamba kakulu nnyo tunuulira future y'embeera eno ebeera etya bw'onooba otunze ettaka lya Buganda ng'oli wadde omuntu omu. Bw'obuuza n'ogamba nti ettaka litekwa kuba mu mikono gya gavumenti yeeruwa kakati yabaminisita 8 bibafu abantu. Bw'obala abantu abo bonna abalina ettaka mu byapa benkana be batono kwabo bali mu Parliament be bangi. Kakati n'olwekyo nno akitegeere mmwe mukitegeere Abaganda nti ddala eno balweyigira ng'egula muwogo. Ffe nnyini ffe twateekawo emigongo gyaffe abaana baffe ne bafa ebyaffe ne bifa bakitaffe ne bafa amayumba gammwe bagagambula balaba era amagombolola gonna agali mu gundi wano mu Lweru Twayango gajjudde mass graves ezitali mbalala. Kale mmwe mugende muweeyo ebyaffe nga twabalonda. Bw'olimala oddiwaayo era osenguka ogende osengewa mwankole kyoligabye bagenda kugamba nti anti gy'oli oyagala genda. Temukemebwa lwa ssente. Ne Yuda yalya mu Kristo olukwe ebitundu bya ffeeza 100 bye baamuwa teyabirya yagenda kwetugira mu lusuku. Tukole kyahoke bwe tuba tukola nga tukolerera bantu tukolerere bantu. Era kyovudde olaba nti mu bino mbadde embeni gye twatuvuddeyo nga tugenda tutegeera nali ntandise nga mpagira East African Federation yebeerewo naye so si ya byabufuzi njagala ya byabusuubuzi na mirimu. Lwaki ebyobufuzi obijjamu? Kaakati olukiiko luli East African Legislative Assembly bwe luba nga lunaayisa etteeka luyinza okubuuka Uganda ne lulyoka lujja e Buganda
baba bakutadde mu lubuto era gabana bwe yali bakumize olwama naye bino bwe tugamba railways and harbors bya busuubuzi nsasula ya misolo tugende mu maaso n'ekyo niyo obufuzi bwaffe nga Uganda esigalewo ne Buganda ejja kubeerawo. Weewaawo nkweyanza Haji ku nsonga enatabo mulungi saagala kusukawo awo kankwagaliza ekiseera ekirungi weeraba.